N'olwaliro lutuuse nkimanyi nti bangi muli waka muwummuddeko mbaaniriza nembebaza okubanga munneegaseeko gye sinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu ebya Uganda abali wabweru wa Uganda mwenna mbabuuzaako mu biti eby'enjawulo nembebaza okubanga mutambudde naffe kati tuyingidde omwaka omupya tuli mwaka mupya olwaliro leero si 9 enkya abaana baddayo okusoma nga 10 era leero ennaku z'omwezi 9 omwezi tubala gwa Gatonnya omwaka 2022 eddakiika ziizino eryemu n'obutikitiki ngaana obuyise ku ssaawa 4 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro gy'osinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'abali wabweru wa Uganda nnyongera obbabuuzaako nti mwebale nnyo. Buli lwa Sunday tubeera ffenna mu kitabo ekya obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza success and failure based on reason and reality era gamba nti kiikino tulinga abakikuba olukumu mutwe tuli ku ssuula ya 14 tuli ku muko gwa 13 tubulayo emiko gino mitono nnyo miko nga 20 tegiwera na kuwera miko nga 17 gye gibulayo okubanga ekitabo kino tukiwunzika ate olwo tudde ku kitabo ekipya ekya reason as the world masterpiece okwefumiitiriza yenna muziga etambulirako ebisinga obungi ensi eno kweyina okutambulira obulamu bwoko buyina okutambulira buyina kutambulira mu kibayita okwefumiitiriza era tujja kufundikira n'essuula ejja kuba ya 15 egamba nti okufumiitiriza amazima amateeka n'obuwanguzi yessuula egy'okusembayo naye olwaliro tugenda ku ssuula egamba nti business ne ziddiiru ne bassaawo nti omusuubuzi business ne ziddiiru ne bassaawo omusuubuzi. Nyongera okwebaza basubscribers baffe abapya nyongera okwebaza ba newcomers abagamba nti nze nakwegatta ku Mwami Lugonvu abagamba nti nze nakatandika okulaba nakatandika okuwuliriza tubeerawo buli lwa Sunday tubeera mu kitabo kino ekya obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza ekyawandiikibwa omukulu Hamis Kiggundu gendayo kifune osobola okukigula oba okusigalanga ku programu kuno naye ate bw'obeera nakyo ne tusoma ffenna abantu bangi nabadde nfuluma supermarket emu awo nagenza okulaba nga waliwo akiina nanga Mwami Lugonvu akatabo nzize kagula kaakano nkafunye ne mubuuza bakaguziza meka nti 2.5 okay mwebale nnyo mwebalire ddala naye olunaku olwaliro tugenda tandikira ku ssuula ya 14 era nkakasa gye tugenda okusoma kubanga enkya lugenda kubeera olunaku luwanvu njagala mbawummuze nga bukyali tugenda kubeera mu kuyireba kwa kuzza abaana mu masomero abamu babazizzayo olwaliro abalala babatandisa nkya lumu n'olwekyo tugenda kunyuka nga bukyali zinagenda okubeera ssaawa nga 4:30 tugenda kubanga tumaliriza n'olwekyo njagala tutandikire wano wakati mu kwefumiitiriza ku programs ez'enjawulo ze tukoze wiiki eno oba oliawo n'amasimu ag'enjawulo agankubiddwa nga muga nti Mwami Lugonvu weebale kyoyogedde obadde nga yogera ku nze namwe mwebale nnyo okubanga mugoberera nkimanyi nti programu eno eyinza okubanga ku lwayo tekwata kuggwe naye ng'ate mu nnaku nga 5 egenda kubanga ekwatako n'olwekyo gamba nti osobola okugisharingira omuntu osobola okusharingira omuntu okimanyi nti waliwo gwesobola nti omuntu ono singa awulira ebigambo nga bino osobola okubanga ogisharinga. Tandikire wano ng'agamba nti omusuubuzi ye muntu akola business era nga muno mw'agiye ekigulira Magala eddiba okusinziira ku nnyinnyonnyola ey'abannabyanfuna basiga ssente entonotono mu kintu ne bamaliriza nga bafunye amagoba bakola obusuubuzi mu mbeera eya bulijjo era bayita mitendera egimanyiddwa egy'okusuubula. Omusuubuzi asobola okutuuka okutunda ebintu eby'enjawulo omuli ebyalejjalejja gamba ng'ebizimbe amataka ekituufirirwa nti ettaka okuvunjisa ssente eby'empuliziganya n'ebirala. Business kintu ekiteekeddwa okukwatibwa empola okusobola okukituusa ku buwanguzi otwala ekiseera kiwanvu ng'okola naye nga y'engeri esinga obwangu era ekyasinza okutuusa abantu abangi ku buwanguzi. Omuntu ayinza obuteetaaga kubanga yasoma okusobola okukola business era abantu bangi abayivu bwe bakulembeza obuyivu bwawe business zigwa. Business n'obuyivu byawukana oyitasobola kuba nti olw'okuba yafuna first class degree nti olwagenda kubeera ng'akola business ebeere ng'evaamu bulungi nedda. Osobola okusanga omuntu ataasoma n'akola business ey'omulembe n'osanga yafuna first class degree n'osanga alina masters ng'ombuzi olina business luddawa nga tagirina. Business erina elementi yaayo egitambulirako
gy'olina okwekenneenya. N'agamba nti baddiira munyinyonnyola eyange eyiye. Baddiira be bantu abo abaagala ssente ez'amangu mangu. Bano balimu enjawulo okuli abalambulukufu n'abo abatali balambulukufu. Mu balambulukufu mwe muli abatunda ettaka, yinsuwa, teekako abatunda emigabo n'abalala. Abatali balambulukufu bo ku mukono omulala ebiseera ebisinga babeera balimba era bafere ba ssente. Babeerawo nga bayisa abalala kuli talaba ne babanyagako ssente zaabwe era beeyita boogi ba bwongo nga bagamba nti bo bagezi. Batuukirira omusuubuzi omututumufu oba omugagga yenna ne beefuula ng'abalina ekirowoozo kya bizinensi ekinene kye baagala okumuguza, kumbe baluka lukwe oba baluka byabwe birala. Era bwe weetegereza ennyo ogenda okukizuula nga babadde bafere, kyokka nga ssente zo babuzeewo nazo dda. Kyova olaba abantu bangi abeefuula nti nemala nsinkana omugagga gundi njagala musomeramuko, nyina diiru, nyina bizinensi gye njagala okumusomeramu, ajja kuyitawo. Abagagga tebakkiriza basomera mu diiru. Era abasinga bw'anaabeera ng'ayogera byajoga nti genda ogyesomera ozifuna ezo. Abagagga tebaagala kubategeerera. Abagagga tebaagala kwefuula nti gwamutegeerera kubanga bayitiddwa kulitalaba enfunda eziwera. Ng'oli yeefuula nti akuleetera diiru ekuyisaawo naye ng'akimanya agenda kukuba ku mutwe. N'okyamuukirira n'akufera. Ebiseera ebisinga bakozesa obwongo bungi nnyo nga bakufera era tebakulekerawo na kyanya kya kufuna bujulizi obatwala mu mbuga z'amateeka okubaggulako omusango singa baba nga bakufeze. Omuvubuka ng'ayagala okutuuka ku buwanguzi, sisobola kumuwa magezi ga kwenyigira mu bwaddiira obutali bulambulukufu oba obw'ekifere. Baddiira emirundi mingi bafundikira baggaliddwa mu makomera oba nga battibwa mu ngeri etategeerekeka. Buli lw'oyagala ssente z'amangu era ogenda kuzifuna mangu naye ogenda kufa mangu. Kizibu nnyo okumala emyaka 3 ng'owangaalidde mu bubbi. Kisoboka. Kati naga nti diiru wali we tubadde ku baddiira ne tugenda ku diiru. Diiru nsobola okuginnyonnyola ng'omulimu gwa bizinensi oguteekeddwa obulungi era nga bw'ogulaba kungulu gusikiriza wabula nga bw'oba ogwekenneenyezza bulungi lukwe lwa kukufera ze bayita ziddiiru. Era si kirungi oga nti nina ddiiru yo. Ekigambo kyayonooneka. Kunze buli ddiiru yonna erabika nga nnungi nnyo era nga tekkirizika ewuniikiriza ngitwala nga ya kifere. Abantu bangi bakyamuukirira nnyo. Nagamba nti baŋŋambye ensanja awo batundawo 5 ku 10 ku bukadde 10. N'okyamuka n'ozijja gy'ozijje. Baŋŋambye nateeta awo batundawo 5 ku 10 ku bukadde 5, ku bukadde 10, ku bukadde 2. Nga tunnaba kwefumiitiriza nti oyo atunda ku bukadde 2 yagyewa. Ye lwaki atunda ku bukadde 2 abuliddwa azigula? Gwe n'okyamuukirira amaliriza akufeze. Bulijjo ebintu bya layisi bw'otabeera mwegendereza. Nze bwe ŋŋenda mu dduuka nga mulimu essaati 2 ezifaanagana, zonna ng'emu ya mutwalo endala ya mitwalo 5 naye nga zifaanagana, nga ne matiiriyo y'omu, nga buli kimu mpulira kye kimu, ŋŋenda na ya mitwalo 5 si ya mutwalo. Ebintu bya layisi ebiseera ebisinga tebibeera mu makubo matuufu. Nedda. Era kyekiri kyagambye nti kunze buli ddiiru yonna erabika nga nnungi nnyo era nga tekkirizika ewuniikiriza ngitwala nga ya kifere. Singa omuntu akuleetera ddiiru n'akubalira nti bw'oteekamu $100 ofuna $10,000 byebyo, ofuna $10,000, nze awo mmanyirawo nti dola zo 1,000 oluziteekamu manya nti ozifuuye mu ŋŋombe. Mpozi nga kubeera kutakula kawulu ka jjada naye ate era ne mu bululu abazannyi babeera 10 naye omu yekka yawangula. Ekibuuzo ekiriwo, gwe omwana awangula oba? Nze ndi musuubuzi era ssente zange siziteeka mu kintu kirala kyonna okuggyako bizinensi. Sikola ddiiru, seenyigira mu bululu bwa zzaala wadde okuzannya zzaala.
abantu bangi bantuukirira ne bagamba mwami Lugonvu oyina abantu bangi abasobola okuwuliriza bayingize mu kibiina kino otandika mubimanyi ebibiina byammwe ebyenjawulo gurupu ezo sizimanyi simanya bw'oteekamu wano gy'okoma okuleeta omulala simanya bw'oleeta ono simanya ate bw'oyingiza ono simanya ng'ofuna bw'oti buli zaleeta ng'ofunako ate nawe buli mwezi sente zo zikola amagoba era obulango bwabwe bubeera nnyo ku mmotoka. Hello, amanya gange nze Ssentongo Frederick Lugonvu okuva mu kibiina bwe kiti najja nga siina kye nnina kati nvuga emmotoka yansajja ndowooza ogiraba mba nzija ku booda booda ng'ensi yankubadda kati nvuga emmotoka bweti. Obugagga tebabuweera bujulizi. Leka abantu bakubuuze nti bwana gundi wakikola otya. N'olabanga basimbye oluseregendera mmotoka nga 10 empya noga nti ndi mu bulamu bulungi kubanga negatta ku kibiina kino bangi nga baga nti tusaba tulange naawe mumanyi lwaki siina nnyo bulango neekengera kubanga nkimanyi nti mwe banaakuba ku mutwe mulimu abantu bange era naawe avujjirira obufere mwe bagenda okukuba ku mutwe mulimu n'abantu bo naye bwe banaamala okuba bajja kuddukira wo okubataasa tubeere beegendereza. Nagaana agambye baddiira tebagaggawala wadde okufuuka bannaggwadda nedda y'ensonga lwaki babbulooka abamanyi ewali ettaka erya layisi essaati gy'omusangamu olwaleero n'omwaka ogujja gyo gy'omusangamu bbulooka. Akeera ku makya n'alaba omuntu atunda nannyini ttaka togenda nti mwami Lugonvu alina polotize n'akubuuza za mmeka nti za bukadde 10 n'agenda afuna baaga nti waliwo ez'obukadde 15 era nakwera naga nti ndeeta client ate baba bakambwe babbulooka bakambwe naga nti ndeeta client wange naye gwe nze njogera era gwe oliwo nga muwandiisi byonna kyeggamba ky'owandiika ebisigadde anti oli wa bukadde 10 nti n'olaba ng'okola endagaano ya bukadde 2 naye wayita ebbanga ttono nga gwe yakubye obukadde 2 akyaliwo naye ng'eyakuba obukadde 10 enjawulo ya bukadde 10 ng'afe zooli tozirabako. Y'ensonga lwaki nze nagaana bulooka akeera ku makya n'akutuuza mu mmotoka basatu ne badda emabega omugagga n'odda mu maaso n'avuga n'adda mu maaso ne mugenda nga bakulaga awo honale bugundi yeyagulawo kakati awo labawo awo gundi yeyagulawo awo wonna bagenda kusawo ttendekero bakulaga woteeri mu nsiko n'owulira embeekuula eva emabega nti ate kati ako baakaguze bukadde 75 noga nti nange kangule beebo babbulooka era nze nabagoba mu bulamu bwange saagala bbulooka era kasitampulira nti gundi bbulooka omutima gwange gwesika gundi kayungirizi omutima gwange gwesika babayita bandiirawa kyokka ng'ate osobola okukola mutima omulungi n'omugaa nti nkufunidde naye ojja kumpayo kagondi bwe kati nti naye naga nti nkufunidde client ojja kumpa nti bonna ne bakuwanga basanyufu naye olw'okuba ovandula bbanzibe tezibaamu mikisa. Apaana baddiira tebagaggawala wadde okufuuka bannaggwadda babeera ne ssente nnyingi naye baba nazo kiseera buseera era bazimansamansa basobole okukakasa ababalaba nti bo bagagga era bali bulungi baatereera. Ekyamazima omuntu nga mugagga tekimwetaagisa kussaamu maanyi mangi kulaga bantu nga bw'alina ssente si kyenvu bagamba bwe banga bizinesi gye muyina ekibiina kye muyina kigaggawaza abantu kikwetaagisa ky'okugira ennyo gwe kuŋŋaanya abooluganda famire yamwe yokka yebeegaggawala mu gyogensi lwaki toteekamu maama taata ssenga kkojja n'abalala. Agambye nti ekyamazima omuntu nga mugagga tekimwetaagisa kussaamu maanyi mangi kulaga bantu nga bw'alina ssente kubanga zeeraga zokka olw'enkyukakyuka ezirabwako mu bulamu bwe. Embeera z'obulamu bw'omugagga zikyuka ku buli mutendera gw'abeerako mu lugendo lwe olw'okugaggawala oba okufuuka naggwadda.
y'omusuubuzi bw'agenda yeeyongerako mu lugendo lwe olw'obuwanguzi agenda aleka emikuulo egiraga gy'avudde. Abawanguzi ebiseera ebisinga emboozi ze banyumya zibeera za buwanguzi ezooleka bwe baatandika okutuukira ddala nga bwe bawangudde, naye bo baddiira emboozi bwe ziti tebaba nazo. Tasobola kumala ssaawa 4 ng'akubuulira nti nze gw'olaba natandikira wano n'ennyigirizibwa wano n'embonaabona, ng'onoonya n'abantu basobola okukunnyonnyola olugendo lwo olumutuusizaawo waali nga taluyina. Ekimu ku kyakulaga ssente ddiiru era zaala. Baddiira ssente zaabwe ziba za kibwatukira era tebatera kuzikuuma wadde okuzitandikamu ekintu kyonna kubanga zibanguyira okufuna era zanguwa okugenda. Baddiira bangi bawangaalira mu bulamu nga bwa ssente naye batuuka okufa nga baavu balunkupe era tebatera kuleka kantu konna ku nsi wadde ebyobugagga abantu baabwe bye bayinza okusikira. Ge mazima ekintu ekisinga obubi ssente za ddiiru kye zikola abavubuka kwe okubeera nti zibakonya obwongo. Abavubuka embulakalevu abeegomba okubeera n'ebintu eby'ebbeeyi, ssente za ddiiru zibayamba okubyetuusaako omuli amamotoka ag'ebbeeyi n'amayumba kwokomya amaaso nga tebasanze buzibu bwonna. Abavubuka ekikula kino batandika okweyisa mu mbeera ey'ekigagga so nga ssente ekikula ekyo tezikuumika. Ddiiru zibalukawo enkya n'eggulo. Ddiiru zibaluka bwa lumu. Ogeza bw'obanga wafera omuntu n'omuyita kuli talaba oyinza okumaliriza nga bakugobyemu obwala ne bakuleka mu nkomyo nga gwe wanyaga ayagala omusasula ssente ze wamubbako. Bw'oba osimatuse kitegeeza ogenda kudduka obulamu bwo bwonna obeere ng'oliira ku nsiko. Ndowooza owulira abantu abakuba ddiiru ombonaabona gye babeeramu. Kkiriza obagaana tosobola kufera mugagga mirundi 2. Abagagga bakola ensobi naye ate si basiru. Batuuka ku ddaala likola nsobi si basiru okutuuka ku ddaala likola ensobi naye si basiru okutuuka ku ddaala likola nsobi y'emu emirundi 2. Ddiiru singa yeemanyiza okuwangaalira mu mbeera ez'abagagga nga tamanyi ngeri ya kukolamu ssente ez'okusonda empola mpaka lwe ziwera, agenda kumaliriza ng'atunze buli kaalina olw'okwagala okwekuumira mu bulamu obw'ekigagga kubanga baddiira emirundi mingi bakozesa ndabika yaabwe ne basobola okufera abantu. Banyaga ssente ku bantu nga tebataddemu maanyi mangi ate nga kino tosobola kukikola buli kaseera. Ssente zaabwe ezisinga bazisaasaanya nga bagezaako okulaga banywanyi baabwe nti embeera yaabwe ekyali nnungi. Kati singa kamutanda ssente ne ziggwawo nga takyalina wadde omunwe gw'ennusu ate nga takyalaba bantu balala baakufera, ekiddirira kubeera kwavuwala. Bakkirira ne baddirayo ddala mu mbeera ng'obwavu bubayonka butaaba era mu kiseera kino babeera bawankawanka nnyo ate nga babulabe olw'okuba nti babeera balozezzaako ku bulamu obw'ekigagga. Zikusooka ne zitakuva wasemberwa awo essuubi likubeeramu. Kirungi nnyo n'otandikira mu bwavu n'ofiira mu bugagga okusinga okuzaalibwa mu bugagga n'ofiira mu bwavu. Akategedde akalabye. Basobola okukola ekintu kyonna okufuna ssente era nga bangi bamaliriza bafuuse bakkondo. Bano bakyala kimpadde abateega abantu mu makubo ne babanyaga. Ekituuka ku baddiira nga ssente zibaweddeko tekirojjeka kubanga basooka ne bafiirwa emikwano. Entabo weeva nti babeera tebakyasobola kugibeezaawo nga bwe baali bakola nga ssente zikyaliwo. Anti omutwe oguweddeko entontogolo ebinyonyi biguyitako kapaalo. Abantu abakuyiikira kubanga obayiira ssente, abantu abakuyiikira kubanga ky'obasaba kye bakusaba obawa, bwe zinaggwawo togenda kuddamu kubalaba, bagenda kuyitako buyisi. Ekiddirira be baayitanga emikwano gyabwe
bali abaavu bwe baalyanga kaasi nga batandika kubayeeya kubanga nabo bazzeemu okwavuwala kati bafaanagana. Ddiira nga yayavuwadde kikafuuwe okudda engulu kubanga abatalina amagezi gatandika mpola ng'akola ssente okutuusa lwawangula. Emirundi egisinga olw'obusaavu babeera bawulira tebasigaza mirembe mu bitundu gye bawangaalira era basalawo okusenguka ne bagenda mu bitundu ebirala gye batamanyiddwa ge mazima. Ekirala olw'okuba nti mu bitundu gye babeera buli omu aba abategedde nti bafere nga tebakyayinza kufeera muntu mulala yenna mu kitundu ekyo bagenda obufere bwabwe ne babugezaako mu bitundu ebirala gye batamanyiddwa naye emirundi mingi bakwatibwa ne baggalirwa oba ne battibwa. Singa bannansi mu ggwanga beemanyiza okukola ziddiiro ng'ekigendererwa kyakufuna ssente ez'amangu abantu mu ggwanga eryo babeera n'emikisa mingi okufuuka abaalemererwa. Agamba nti singa bannansi mu ggwanga beemanyiza okukola ziddiiro ng'ekigendererwa kyakufuna ssente ez'amangu abantu mu ggwanga eryo babeera n'emikisa mingi okufuuka abaalemererwa. Buvunaanyizibwa bwa buli ggwanga okulaba ng'emigigi emito tegigwa mu mutego ogw'enkola ya ssente eza ddiiro bwe liba nga litunuulira okubeera n'ebiseera eby'omu maaso. Ng'oyagala okulaba ng'owangula weggyemu okuba ddiiro, ng'oyagala okulaba ng'otuuka ku buwanguzi weggyemu nfunirawa, ng'oyagala okulaba ng'otuuka ku bye weetaaga weggyemu embeera eyanjagala kusinkana mugagga bw'ati mu kkuba oluseke. Apaana, tujja tandikira awo ku ssuula ey'okutaano era oba oliawo esembayo egamba nti okufumiitiriza amazima, amateeka n'obuwanguzi. Teweerabira okusubscribinga. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, mubeere bulungi.